Majjajja abakulu b'ebika mu nteekateeka z'okunyweza ennono n'obuwanga bakyalidde bazzukulu ba Ssebuganda Namuguzi nga bano be beddira empologoma. Eno omukubiza w'olukiiko lw'abataka Omutaka Kayiira gy'asinzidde n'ategeeza ng'abazzukulu basaanye okunyweza ennono n'okukuuma embuga. Agambye nti kyennyamiza okusanga ng'embuga zisaatuukirwako ng'abantu abasinga beemazeeko ettaka kyayogeddeko ng'ekyokusoomoozebwa eri Namulondo. Kivaamu okubuusabuusa omunga kino kyannono ate okulanga ogenda okikola ki okigattirizaako. N'olwekyo tukuume amasiga ago agaffe aga jjajjammwe Namuguzi. Bano basoose okulambula ebifo eby'ennono okuli ejjinja Luwagga, ejjinja Kimala Empaka nga liryayawulanga omwana atali wa mpologoma. Omuziro gw'empologoma Kabaka Kintu. Ebifo ebirala omuli awatikkirwa Ssebuganda n'oluzzi lwa Nnambi. Toli mutuufu totuulaawo era n'oyo yali ensowole teyajjawo. Abataka era bakumye ekyoto Kabaka Kintu we yagattira ebika byonna n'oluvannyuma ne bagenda mu lukiiko olwo ya Kabaka Kintu. Buli ky'osaba ky'oyagala ate yagati gwoti okulya ky'oyagala. Jjajja Kayiira alaze obwennyamivu olw'abaana abawala abatandise okweyita amannya g'abakitaabwe kyayogeddeko ng'ekyokusoomooza eri ennono. Kumukoolako kumusabirako kale gw'onoofuna otya emikisa abakyalina bakadde baabwe nga balamu ye n'abeera mu ssente n'abeera mu goloofa kitaawe ali wansi akola ki emikisa onookijjawa. Jjajja Ssebuganda Namuguzi mubaka bwe bw'atisse Katikkiro we Omutaka Dung Patrick Sekka alaze obwennyamivu nti embuga yaabwe egajambuddwa nga badde baddiziddwa ekyapa embuga ezimu abantu bazimbyemu. Ekyapa kigenda okudda ng'ebbaluwa gy'eri naye tetufunanga kuddibwamu wabula ate twongera kulaba nga ate Buganda Land Board egaba liizi ne mu mbuga zammwe we musuubira enkyokola ki bo baateekayo ebirango wano bagenda mu maaso n'okupima naye nali mmanyi nti ndowooza Katikkiro yandibaddeko nekyagamba naye ng'omukubiriza bw'atuuse tumanyi nti kino kijja kubaawo. Profesa Badru Kateregga nga ye ssentebe wa Mpologoma Clan Trust ategeezezza ng'ekika bwe kiri mu kaweefube w'okuwandiika ebyobugagga bw'ekika era mu kwakazisa abajjajja okusomesa abazzukulu buli kika akiwadde sikaala 15 basomole okusomesa abazzukulu baabwe. N'ekigendererwa ky'okukulaakulanya abazzukulu bonna tusuubira nti mwena mujja kutukwatirako kika kya mpologoma kyokka naye wammwe eyo oluusi zibeerayo n'olwekyo bwe muziwuliranga bonna we ziri tulwanire wamu tutaanye ensonga kati ffe tutudde entende wano bulungi ne Namuguzi waffe. Jjajja Kayiira asimbye omuti ku lwadda ng'akabonero ak'okukuuma obutonde. Wano era wategeerezza nga bagenda okukyalira ebika ebirala nga bakakyalirako ebika 26 byokka. Ndi Agin Suntale ku WBS TV Erwadda.